Hey, ono bamuyita politics ye bwatyo bwali olunaku olweggulo abaana ba NUP babadde nga bajaganya wano ku social media mwana tunga kikutte fire nga batulaze nti omukulu Jacob Omutuuze akaluka mu mezze naye ate bagenza okulangira mwana tunaku olwaleero nga kiraga nti omukulu Jacob Omutuuze yalidde akalwa amawulire gano sinze nzeke agafulumiza gawadde all over the social media nga kiraga nti omukulu ono bamukubye akalwa era ne bamukolamu videos ez'enjawulo ne TV emanyiddwa nga Bibi Telefina yakoze olukalala lw'aba celebrities abenyiga mu kalwa ate ne bagwa neteekamu omukulu ono Jacob Omutuuze era nga ku listi yaabwe yabadde namba 2 okitegera so sinze nzeka ayakoze amawulire gano so mukyala ali eyo gwali eyo awoza mbu fifi nkukyayo okola amawulire amafu oli waddembe okubanga ondabako nnyo kubanga ffe amawulire ge bafulumye mu kusooka ge tugenda nago amala we gajja nago ne tugenda nago oba okitegera gonna gaba mu nkubo tugajja mu nkubo naye kansubire nti muli bulungi naye gye musinzira okubanga ate mugyekumiddeko fifi jethanis ankangabuli jonze ndi okubanga ndukutusaako dijo Jacob Omutuuze akaluya amaze okubanga ate akalya esaidi ye bunamwaya eyo nga tuvuddeyo omukulu amanyiddwa nga Pastor Mondo ekiwandiiko kifulumye nga kiva mu kooti ku Buganda Road era nga kigambibwa nti ono ebamukwatirako bakwate baggalire oluvannyuma lw'okubanga ate alemererwa okubanga alabikako mu kooti kinajjukira nti omukulu ono yagenda n'atuwuddisaawo mbw alinnyonnyonya agenza South Africa era mulwadde bikoze bitya naye omulamuzi agamba nti looya we yalemereddwa okubanga ate aleeta empapula eziraga nti ddala kituufu mu South Africa gye yagenda kubanga ate afuna bujjanjabi yalemereddwa okuleeta empapula eziraga ekirwadde ekiruma Pastor Mondo naye nga kijjukirwa bulungi nnyo nti omukulu ono waliwo ebifaananyi ebyatambula ku social media nga kigambibwa nti ali mu Kenya tali South Africa nga bwagamba okitegeera so kati ye omulamuzi agambye amulabako yenna atwale baggalire awo nga tuvuddewo omukyala amanyiddwa nga Nabbi omukazi waliwo eyali amumbuuza ku misango egyefaananyirizaako obwegiti egya Pastor Mondo era mu lukwerwe lumu olwo ono yali agezaako okubanga ayamba omukulu amanyiddwa nga Pastor Sraj okubanga ate afuluma eggwanga Uganda nga ayita ebusiya naye yaggalirwa kakati ono ku lunaku olwokuna baavaayo ne baba nga ate bamweyimirira naye omulamuzi n'agamba nti ye ekituufu mumweyimiridde ku musango guno naye ate alinayo emisango emirala ebiri mirambira egitali mu layini eno so tetugenda kubanga tumutasaawe no kinajjukira nti ono yali yakwatibwa n'atwalibwa mu kkomera ly'abakyala ekigo era nga gyali essaawa eno so abasobodde okubanga bamweyimira tebyasobodde kubanga biyitamu bamuzizzaayo buzza olw'ensonga nti alinayo emisango emirala ebiri kooti gyemuvunaana era nga ali mu kkomera ekigo ssaawa eno akyaliyo awo nga tuvuddewo bo abamama awards kati nno bano bamaze ne baba nga ate beekuba ne bagamba nti tezijja kutandika nga ennaku z'omwezi 2 February nga bwe zizze zirangirirwa okitegeera bulungi ne bagamba nti bajja kubanga ate ba communicating nga bajja kubanga bategeeza abantu ddiirwe zinaabayo kinajjukirwa nti bannayuganda bangi be bazze nga bakunga nga babategeeza ba boycotting empaka zino ze bateeseteese eza mama awards mu Uganda jjukira nti gwe mulundi ogusookedde ddala naye nga bw'obozeeko emabega ye omukulu amanyiddwa nga DJ Khalid oyo nga yali agenda okubeera special host wagina emikolo yasookera ddala okubanga ate ajesamba mwana tu posts yali apostinze nga agezaako kubanga apromotinga gina emikolo n'azipulinga down kakati nayo bwekyo abamama awards nabo bakikoze officially ne batutegeeza naye bwatuddamuko emabega y'omukulu wa Ikibenda yavaayo nga agezaako okulumya abayaaye n'abategeeza nti the mama awards are happening whether you call Joe Biden himself and Trump oba mukola mutya zigenda kubeerawo mu Pearl of Africa Uganda oba muyita Trump oba muyita Joe Biden kwegamba ngagezaako kubanga alumya abayaaye okitegeera jjukira ono ye president w'abayimbi so banne we baali bagezaako kubanga bagamba okusinziira ku mbeera nga eri mu ggwanga tuboycotting empaka zino tuleme kubanga ate tuzikiriza kubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda embeera emala okubanga ate edda mu nteeko bo ne bagamba zigenda mu maaso era nga ne Shiba y'omuku abadde bakumamu omuliro palaso kubanga bo bali nominated bonna abo babadde baagala zigende mu maaso naye zo zimaze okubanga ate ziyimirizibwa till further notice awo nga tuvuddeyo ye mwana muwala amanyiddwa nga Brown Shugar kakati ono yalabiseeko mwana tu waliwo abamuguddeko eyo mu nkubo ng'alabika atyo byagetegete mukazi wattu naye nga kigambibwa mbu ali lubuto naye nga ne nannyinirwo tanaba kubanga ategereka kinajjukira nti omukyalo ono yali mukyala wa sipapa ate ng'era teyali yeka ku mwami oyo baamulikaawo abawererako ddala n'omwana muwala amanyiddwa nga Serena Bata naye omukulu yabeekyangirako oba bennyini baano basaatigera naye yabeekyangirako ne baba nga abatanga takyabateekamu kasimbi kakati ono bamusanze eyo mu nzigota mukazi wattu naye nga kigambibwa nti ali lubuto ate nga ne nannyinirwo tanaba kubanga ategereka naye nga eyo embeera bwetyo ye bweyimiridde anytime from now ajja kubanga ate ndowooza atuwa ka baby katwongere okubanga tumusabira ka baby kakule bulungi mu ndoomo
ye omukulu amanyiddwa nga Hassan Nduuga. Hassan Nduuga ono tumumanyi bulungi nnyo nti abaddenga muyimbi era ng'aliko mu revival band eyatuyimbira Yesu nti ku lw'omugugu. Agali mu nkubo gagamba nti ono emigugu gyandibanga gimususseeko era nga bw'omulaba wali ayambadde obupati yeesibye ebintu ku mutwe atambuza bigere. Agali mu nkubo gagamba nti omukulu ono agudde eddalu wabula ng'ate tannagwa ddalu kigambibwa mbu yasooka kubanga ate yenyigira mu bintu by'okusamira eyeewaabwe Masaka ng'amunyeenya nsasinga okusamira akukwatidde ddala nga bw'okiwulira naye nga wendabidde bino oba wenjogerera bino bagamba nti mulalu era nga bagezezzaako kubanga bamukwata lwampaka bagezeeko okubanga ate babaako bwe bamutwala bamukumira awo ngera omuntu omumanyifu aleme kubanga atambula atyo aganaga mu public naye mwana tunga si mwangu wa kubanga ate akwata. Ka video ako kali ku page ya Bibi Telefina nga bagezaako okubanga ate bamugoba mwana tu bamukwate bamusibe emiguwa babeeko bamuteeka nga omuntu bamukakanye kuba omanyi omuntu waba agudde eddalu tebiba birungi naye katongera okubanga tumusabira tuleme kuba ddalu kubanga waliwo abagamba nti yandibanga ate video shoot naye nga agali mu kugamba mbu yagudde eddalu. Awo nga tuvuddewo ye mwana muwala Bad Black mwana tu eno love yo yanyweredde ddala sebya Bad Black aludde ku muvubuka ono aludde naye bambi Mungu akoze ekyamukoledde ddala bulungi kati nno bano bayongedde okujanjawaza oluvannyuma lwa buli omu okwekuba ttatu mu kifuba nga yeekuba erinnya lya munne. Omulenzi Asha yawandise erinnya lya Bad Black ery'ennamuyimbwa ery'ekika lyennyini n'alikuba wano ku kifuba oba ku bbeere ne Bad Black naye n'ateekawo my love Asha love ebyo byekola so Bad Black ali mu muhabbatina guli gwennyini ogusera n'okusera. Awo nno nga tuvuddewo ye mwana muwala amanyiddwa nga Judith Babirye kinajjukira nti ono yali mubaka wa parliament era ng'akiikirira abantu beeyo ebuyikwe abakyalo okitegeera naye ono y'omu ku babaka ba parliament abatavaamu wadde ekigambo wadde ŋŋo nga bali awo bubeezi batuula butuuzi kulaba baani bateesa biki nga bafuluma ndowooza ne parliament eka yagiyingiramu emirundi gumu ebiri esatu kuba ebiseera byonna yabimala ali bweru oluvannyuma lw'emiwunyo gy'emikolo gye oba gy'obufumbo bwe naye nga Muleso olunaku olwaleero omukyalo ono kinajjukira nti ye mulongo eyasooka okufumbirwa Ssaalongo era ye mulongo eyakolera emikolo gyonna mu hoteri era nga bagamba nti y'ensonga lwaki n'emikolo gye tejali mu mix oba n'obufumbo bwe tebwali mu mix. Ekisookera ddala omusajja yamujja walala yaliko mukyala we. Kyakubiri omusajja yali Ssaalongo ate ye nga mulongo. Kyakusatu emikolo gyali mu hotel gyonna kukyala kwanjula mbaga gyali mu hotel nga ye alinga atalina maka waabwe gye bakola ki gye basibuka naye nga ebyo bitadde ku mabbali ye omukulu ono omukyalo ono ebya politics teyakomeddewo oko ddala teyalabiseeko mu kalulu kano tunajjukira nti yasooka n'ateekako njabala n'agenda mu US era bw'atyo kigambibwa nti yasaze eddiiro n'aveeri ate nga neyo baali bamutabukidde yasaze eddiiro n'aveeri n'adda mu Canada era nga kati eyo gy'asiisidde ali eyo atudde. Awo nga tuvuddewo ye omwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose ono naye bamukozeeko emikolo ku social media nga beewuunya akagejjo kano ak'emyezi omukaaga gyokka bwe giti mu bufunze bafubye nnyo okulaba nga babuuza Daddy Andre kyamaanyi ki ekimulimu kyama ki ekimulimu oba magic ki amulimu oyo akyusa omuntu mu ddakiika 2 n'abeera nga ettama litabute siriti omuntu abadde nga mutini bwati mu ddakiika 2 kwegamba beefubiridde omusajja bamubuuza balaba kino tebakirabangako Nina Rose akyuse mu ddakiika 2 naye nga ebyo laavu byekola kasita omuntu abeera nga akwagala biri ebyalagirwa biri ebisaanidde okyuka mwana ttu so mugweko mulaavu mujja kugiwulira mbadde Fifi gye nga bulijjo atakuumira mpeera benkuumire mbeere bulungi mweraba.